Akawungeezi k'ennaku z'omwezi nga 28 April 2022 abakozi ku mukutu gwa NTV tekabalese kyekimu. Embiira yabadde yakinyika gobe ng'omu ku munnamawulire munnaabwe amanyiddwa nga Frank Walusimbi alangirira okulekulira kwe. Okulekulira kwe kwakubye bangi enkyukwe okuva ku mukutu gwa NTV kwakulungudde emyaka egiri mu 15. Yagyeyungako ennaku z'omwezi nga 25 Desemba 2006 era yatuuse kujaabulira ennaku z'omwezi nga 28 April 2022 okugenda kwe kwayogeza bangi obwama. Ono abadde akuweereza amawulire ku ssaawa emu awamu ne pulogulaamu y'enganzi emanyiddwa nga Tuula Tuwaye. Ono abadde musaale ddala era anajjukirwa nnyo mu byafaayo nga ne NTV okufuna erinnya lya Kawungeezi nga mu kyo yali mpagiruwaga nnyo. Katukozesa eddoboozi eryawamu okwebaza emirimu gyonna gy'okoledde eggwanga awamu n'okulaga omutima omulungi eby'ensusso.